kwata program za Salt Media eza TV oba za Salt FM, kwata mu program zinga 5 oba 10 naye olondemu best 3 ezisinga obulungi 3 okakasenga nti buli gwoyogera naye oba musinkanye mu kuziika oba musinkanye mu mbaga oba musinkanye mu katale oba mu dduuka omubuulira nti waliwo omukutu baguyita Salt kuliko programs bweziti ne bweziti naye eno neeno tozimiisinganga. Kankiddemu nkikusabe tutambulize wamu omulimo ogw'obwakabaka bwa Katonda. Funayo programu 3 ezikolera ennyo ezo ofuuka ambasadda waazo, oba mu kuziika oba mu mbaga, mu bulungi ne mu bubi. Toyawukanira bw'oyita mikwano gyo nga tobabuulidde programu n'emikutu gikwate. Bw'oba oli Busoga babuulire nti ku 98/2. Bw'oba oli Mbale babuulire nti ku 12/6. Bw'oba oli Fort Portal babuulire nti ku 9/3. Bw'oba oli Mbalala babuulire nti ku 9/5/0. Bw'oba oli Mubende babuulire nti ku 9/7/5. Bw'oba oli wano mu Central mu Kampala babuulire nti ku 17/0. Babuulire ku TV bagambe banoonye Salt TV ku free to air. Babuulire nti ku Star Times eya Antenna channel 288. Star Times eya Antenna channel 288. Babuulire nti ku Star Times eya Kisowaani tukiyita Kisowaani ku Dish channel 187. Manya Salt Mukama alikuwa omukisa ate gimanyise. Star Times eya Kisowaani channel 187. Babuulire nti ku Zuuku channel 052. Ku Zuuku channel 52. Babuulire nti ku Azam channel 359. Babuulire nti ku Azam channel 359. Ku TV Salt TV awona wenjogera wesangibwa. Babuulire nti ku DSTV channel 373. Ku DSTV channel 373. Omuntu mubuulireyo programu zisatu osinzire n'ekitundu mwoyogeredde naye omulagirire n'emikutu egyo 3. Bwe balancawa yekkolera gimugambe, bwe batambula n'okumanya yekkolera gimugambe, bwe gibanga emisingi gye gikolera gimugambe, amawulire gaffe bwe gabanga ge gakkolera omuntu gamugambe, bwe banga unveiled experience yekukolera omuntu gimugambe. Zonna program zetulina zonna tolina gy'osuula. Ffe tulina kye tuyita peak time. All the time is peak time on Salt Media. Ebirango bijja kujja. Gwe sooka otegeeza abantu emyoyo gyabwe gitereere. Ebirango bijja kujja. Bwe twali si bwe tuli. Salt Media yange wezezza emyaka 10. Katuweereza Katonda mwabagamba naye obuweereza bwange bwe buli wa Mukama. Tambuza Salt gibunyise. Frequencies zikwate mu mutwe eza TV n'eza radio. Kwatayo programu zisatu oba 5. Naawe ng'ozimaketinga kubanga okimanyidde ddala nga Salt Media mukutu gwa Bwakabaka bwa Katonda tegwesittaza ye TV gy'oteekako famire yonna ng'eri awo ne wabulawo okwekangamu wadde akatono. Family content. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Family content. Bye tukola ku TV tubigenderera bugenderezi. Bw'oba oyagala amawulire agatali gakubuzaabuza tuninga Salt. Ebyafaayo omwana w'omwami Stephen Lumu ku Salt FM ne Jeremiah akwata ensimbi empya n'enkadde. Buli ssaawa 3 ng'emisingi gyakagwa bwe
omwana omwami Steven lumu bajja ne program bagitalindirira baku update kubiri mu ntalo zonna eza Hezbollah ezaba Hamas. Internet tugikozesa bulungi tujjayo ebintu ne tubikumanyisa. Intalo za Ukraine ne Russia situgamba nti kirungi okwogera ebintu ebyo eby'entalo naye ate kibi okubanga tomanyi. Ojja kusaba visa bakugambe tusigaza ya Ukraine golowooze nti ofunye nyeera ogenda kulinnya ebbaati kumbe gy'olaga. So to be licensed to educate, to inform, to preach the gospel and to entertain. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Yabasigala ewaka dola Jimmy's program etandika 7 paka 7 bagiyita G256. Tulinayo olugambo nga lugambo lulungi, lugambo lulokolera okole. Dola Jimmy's olusa atulamu ne Whitney. Tulina omwana omuwala akutwala mu nnyimba enseeneekerevu ez'omwoyo nga lanjawa bwejja bamuyita Shira Dia mwebaze. 7 paka 8 ku Salt TV. 7 paka 8 ayina ebigambo birungi bizimba, ennyimba nnungi, omuvaamu ng'oyingira lanchawa. Abaagala sports katimba k'ebyemizannyo tewali kye tutalina ku Salt naye nga bye tulina biri clean. Ffe titulanga betting, tetwagala olabe sports ate osiba akapapula. Laba sports ng'ekitundu ky'obulamu, emizannyo kitundu kya bulamu. Tosobola kubeerawo ng'oli serious nnyo nga temulimu bya mupiira mwebiri naye tebiteekwa kubanga bikuggyako ssente ze wakoze. Titulanga betting, tetulanga mwenge, titulanga kintu kyonna ekiyonoona obulamu. Ffe baatutuma myoyo ate omwoyo gutudde mu muntu ate omuntu alina omubiri alina n'obwongo. Twagala obeere nga owangula obulamu obutaggwaawo obufune nawo n'owangula. So Salt Media egenda kukola bulungi, abagirezeeko bakoze bulungi. Bwe beekukoze bulungi naddala pulogulaamu eyo omuli ebigambo ebyakkola obulungi, frequency zikwate na mutwe, towandika akapapula, zikwate mutwe. Oteekwa okubanga omuntu omuga nti naye singa otuunize Salt tambula n'okumanya buli ssaawa 3 paka ssaawa 4 ku Salt FM obeera wa oliwe Fort Portal 90.3, bw'aba agenda Mbale 102.6, bw'aba agenda Mbalala 95.0. Ali mubende muga nti maama temutawaana mutege 97 katonyeze 5 nange kanoonye sente ezinaabajjanjaba naye mutege Salt 97 katonyeze 5 ewammwe mubende buweekula. Bwetuuka essaawa y'okusaba kwate wakuluma. Ffe tetwamala gajja, tuli munnyo, omunnyo ogwetaaga. Ffe munnyo kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tetwamala gajja, tuli munnyo gwa nsi.